Enkumi n'enkumi z'abantu beeyiye ku kyalo Nanziga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso okwerekera ku mukwano gw'abangi Eria Ssebunya Bugembe abadde amanyiddwa ennyo nga Kasiiwukira. Abantu bonna baweddeyo awatali kwawulamu bannabyabufuzi, bannaddiini, abasuubuzi ne bannamakolero n'abantu abalala bangi abazze okwerekera Kasiiwukira. Bannaddiini bonna beetabye mu kusaba kuno okwawamu awatali kwawula ku ddiini era nga wano we bateredde akaka. Abantu bangi bazze batuusibwako ebizibu mu ggwanga lino, naye olw'okuba nti ndowooza ku mulundi guno kijja kwongerwamu amaanyi, twali walibaddewo akakiiko kabe kalubeerera. Kaba yennyini bwakuyita mukadde ke kabaka ke waba akwetaagira ewuwe ate nga ewaffe. Wano akulira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga Kawefube wategereza nga poliisi bwe yatandisedde okunoonyereza ku bantu bagambibwa okubeera emabega w'ekikolwa kino kubanga abakugu baabwe bakizudde nti omugenzi yatemuddwa butemulwa. Tulowooza nti waaliwo obutemu si accident, kubanga ate singa yali accident emmotoka bw'ekukoona olaalwana nnyo okusiba wabeerawo skid marks tezaaliwo. Abantu bangi abeetayo ku mukolo guno nga gavumenti ekikiriddwa minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Eria Ssebunya. Kitalo nnyo naye neebaza omugenzi olw'emirimu gy'akoze, okuba nti akwatirako abasuubuzi, okuba nti ate akwatirako n'abantu abayimbi naddala. Abaana baffe olwaleero abayimbi bali ku mudaala ku mutindo gwa nsi yonna olwa mukadde waffe Kasiiwukira n'abalala. Omugenzi Eria Ssebunya Bugembe yazaalibwa mu mwaka gwa 1959 e Nanziga Mbusiro ng'era akyaka nnyo myaka gy'ekyenda olw'okusubulanga ennyimba wamu n'okuzikwata ku ntambi ne ziryoka zitundibwa mu kibuga ne mu byalo, era abayimbi bangi babadde bamwenyumiririzaamu. Ssebunya ng'omuntu abadde omukozi ate ayagala mikwano gye, si omuntu eyemanyi abadde atumanyi bulungi, tukipize tutambudde naye. Ssebunya y'omu ku bantu b'oli Kampala bw'oba olina ekitaagende bulungi akuyita n'akuwa advice.